Oluvannyuma lw'ebikwekweto ebyakolebwa abakuumaddembe mu Kampala ku lwokuna lwa wiiki ewedde ku bateeberezebwa okutunda ebibbe, leero tulondodde engeri pikipiki gye zibbibwamu. Tutuuse mu kifo ky'e Katwe, ebikwekweto ku batunda sipeeya ne pikipiki ezigambibwa okuba enzibe gye byayindira era bangi baakwatibwa. Ekifo kino kiweramu abasuubuzi ne bamakanika abasuba mu 1000. Ssentebe wa Wansanso Zooni Kaweesa Yose Lumala agamba nti alina abasuubuzi abatunda sipeeya wa pikipiki omukadde 5 bokka. Lumala akkiriza nti obubbi bwa pikipiki mwebuli mu ggwanga ne mu kitundu ky'atwala. Ne mu Wansanso mwebuli tekitusobola kukiwakanya. Kwa tunakiwakanya twajaga mbutuufu twekube ekyamazima mwebuli. Olwokuba nti sipeeya omungi wa pikipiki ali wano asuubudde n'ali wano abbi naye agala kuleeta wano kyovola nti erinnya eryo litusigalako nti nno wano tuli babbi nnyo ba pikipiki. Kyokka alaze obwennyamivu olw'abakola ekikwekweto otwaliramu ne basaalumanya n'abo ababalaga ebiwandiiko ebikwata ku pikipiki ze batunda. Waliwo omutuufu gwe twatuuseeko ng'omuntu fulimu ze basanze ng'alina ebizoogerako era ne bazitwala ng'alina injini erina ebijoogerako byonna byo nabitwala. Kati simanyi naye ekyasinze ennyo okunennyamiza kwe kujoola abasaalumanya ne muyoolamu n'abaana abato ab'emyaka 10 nakati bali mu kkomera basibe. Ze simanyi mulimu empalana gundi awalana gundi oyo yagenda omulunkoma. Agamba bagobako n'abantu be basuubira okwenyigira mu bubbi bwa pikipiki okuva mu kitundu kyabwe. Ffe n'abaana abazibbye eyo ne bazireeta abantu baffe gye bali era batukula nsimu oba bakuba direct ku poliisi nejja nezikima era ebikokooto biri ebibadde eby'amaanyi poliisi bagenda pikipiki eziwera 8. Naye bw'oba ozza okukwata omumenyi w'amateeka tekitegeeza nti n'omuntu ali ewaka ogenda omuggyeyo n'okwata omwana omuto n'omutwala myaka 17 15. Annyonnyola nti abasuubula pikipiki enkadde bazigula basoose kulaba kaadi zaazo ne bakebera ne URA era nti mu kiseera kino waliwo pikipiki 8 n'abantu bebakwasizza poliisi. Teringa ttooke pikipiki erina ebijoogerako erina kaadi agireesa ateeka okuba nga alina endagaano bwegigulira bweba nkadde. Waliwo n'abamu abatulaze kaadi za pikipiki n'endagaano kwe bazigulira kyokka nga batya okulabikira mu kamera era tukizudde nti ababba pikipiki tebazitwalirawo mu katale waliwo ebifo mwe bazisookeza ebyakazibwako erya fridge. Bamanye ziwumuzako mu firiji zaabwe n'amala okweteekateeka ekyo baziyita firiji. Oluusi ebikokoto ebiriddewo bingi firiji zaabwe zibadde zijjudde. Bino bibeereddewo ng'olwaleero omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Esther Nahirya asindisa abasuubuzi 35 Luzira abakwatibwa mu bikwekweto ebyakolebwa ab'ebyokwerinda mu Kampala olw'ebigambibwa nti batunda ebibbe. Emisango bagyegaanye. Omuwabi wa gavumenti Barbara Chomugisha n'asaba omusango gwongezebweyo. Omulamuzi kyakkiriza ne gwongezebwayo okutuusa nga 4 omwezi ogw'E11 omwaka guno. Abamu ku bawabirwa babadde basaba okweyimirirwa wabula ng'obudde buyise. Sulaiman Mutebi ne Josephine Senfuma be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.